niba na Uganda muri bakolibira nakigamba dda nze mwana yatuvumya atyo nze nange nakiroza tangu mwana mutola avuba ensiyo nanga bwetutudde muno naye gwe mbutuufu nange nakiroza tangu batuli bakolimira batulina kisirani Uganda yensi gyobulayo n'omuntu asobola bayamba nga ojase buna Uganda naye nga yafuuka biliyoni yali yadde bayamba buli biliyoni nga tulina wano mubbi bubbi talina bayamba Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Amacha marungi oli ku Lubalusewa TV. Nze aje Samuel kansubire nti Mukama akyatukuumye wamu najo wangalira jo sinziro kubanga ate tulaba lunaku lwa Monday tusobodde okubanga ate tujjane Sendija Arnold okusobola okubanga ate tutuusako ensonga nga bwe zitambudde mu weekend ne munaku aweze emabega. Tubulanganya omukulu ono ali mu kalulu, so twagaddeyo tujje twongereyo ko kubigenda mu maaso olunaku lwenkya tugenda kuba tulonda nalwo tusobole okuba ate yejjukira wanganya, so alina okubanga ate anoonyera ddala akalulu. Era bwe mulaba abuze ku Lubalusewa mumanya ensonga akyazitafuta bulungi nnyo asobola okubanga ate bannamabanda abanyikiza bulungi ekigambo kye. Waliwo no opponent we yankubidde nanga akabiralo di ayina kye yanjogeddeko naye si kirungi, so ne maabiri mbululu bwe bityo. Je Samuel gemanya program nsonga ku nsonga tugenda kutandikirawo kababuzeeko tusobole okuba nga tutandikirawo speed ya yiri. Mwasuze mutya bannaffe abatulaba basubire nti mwasuze bulungi tuba tukedde mbagaliza okubulamu obulungi n'okubeera nga muli balamu bulungi nga Katonda bw'aba atugeredde. Erinnya n'eddoboozi nze Arnold Sendija nga bulijjo. Okay, abafunyemu okusomoozebwa tubasaasirako, abafiiriddwa DJ Musa oba Mustafa yafiiriddwa jjajjaawe kitalo nnyo kitalo ddala, tukusaasirako bambi tunakuwalira wamu naawe abamu tetwasobodde kuwerekererako jjajjaawo titwabaddewo embeera bwetyo bwe yabadde. Bafunye obuwanguzi namwe tubajagulizaako naye mujaguze bulungi. Nzo kujaguza nga atolina boyisaamu embeera etajja kuba ntuufu. Arnold Sendija tugenda kutandikirawo akalulu katambula nitukalaba, ndoza tugenda kutandikira ku kalulu k'ewakiso. Mbadde empaana nnyo muganda wange Tolbert nga ewuwe tewannajjayo nsasagge n'ensasagge ya Nasifu Najja ne batuuka n'okumwambula. Uganda tutuusaawo omuntu n'omulaga obwerere obutambi obugenda kubeerawo ebbanga lyonna abaana be n'abazzukulu bamulabe nga taata bamwambula. So babyokwerinda kyebakola si kituufu. Omuntu adisikaye mu mutuuzaawo bamulaba agenda kyanga yamulemezaawo naye musikambula okutuuka ku extent bwetu si kituufu. Anti baba baagala bamakinga sure nti bayisaawo kye balina oyisaawo ng'oli bamunafuyiza. Naye kibalina okumanya nti okusika omuntu oba okumugyamu engoye si kwe kunafuya omuntu. Imagine fa kikyongera maanyi naddala abalabye abadde eno balaba maanyi oba simpase gye bamuwa. Naye yali badde tali ku kituufu osaba yali ffenna tugamba yabadde mutuufu. Kuba omuntu aba tali ku kituufu lwaki mumukola mu eyo embeera? Oba tali ku kituufu amateeka gamulamule. Naye bw'aba nga mulaba nga bwe baayogera mazima kati ffe olwalero ekifaananyi kye yatusiigidde ffenna bannawakiso nti yabadde ku mazima. Era ffe tuli ku shuwa nti baamubbye. Ekirala babayita bani abo abalangirira
returning officer kiki ekibalemesa okubanga bakwatagana ne bacandidates ku DRA forms kuba olaba ng'oli afayaga bannange DRA form gy'osoma sintuufu nze natusana ekiseera ne ŋŋamba okumanya bana baba bamanyi kye baagala ne kye balina okukola nga bamanyi nti byakubba bweba nga bakandidate ffena tuli abo babiri tugamba ffena tuwangudde buli omu ng'ajja neyiye gye basoma bwe nsomanyiriza wano nga n'oli agireeta n'oli nga proving oba yemu gy'alina naye kuba bo oli kyalina wali kyawa kyokka ono n'akulaga nti alina eyiye esoma kirala buuzaawo ku opponent we gwe eyiye eriwa oba kyemmanya ba opponent bano buli omu aba ne agent bonna bakolera ku position ekya kati leeta ku yoyo mugambe eyaawo gwe olina ki kubanga babeewo nnyo okusuka omugwango oli aganze gye nina siye ate olusiga babatabata presiding officer be basayininga nako kati awo kyetweboliza Robert yekyalina osooka abuuze nti ono ye gwasoma ebifu eyiye egamba ki mwenga abatannaba kubanga mulangirirwa obanga temunakulondebwa muyina obwesimbu ne Wakiso nga bwekola ebintu byayo obwesimbu era naawe obvious case tewali wabula olina kusaba busabi Katonda gwe kakubeere kuba mu butuufu tosobola kutugamba nti gw'osoma ate nga bano ba opponent ababiri weebali okutuuka okwambula omuntu buuza oli munne gwe yiye esoma ki tulabe waani alimba munne bwabanga returning officer gy'asoma n'oli gy'ayina omu ayina emwe abamufu oyo nga tumanya yabadde atulimba kituufu naye tebakuwaayo kakisa bwe buzibu bwe tulina kyobula abatuse n'okukuba omusajja ne bamwambula ne bamuswazaswaza ate gaffe ayinza obba yabadde ku mazibu Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gw'abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati gowe bala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabirese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 3 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze okukuba omusajja ne bamwambula ne bamuswazaswaza ate gaffe ayinza obba yabadde ku mazibu era ffe ekifaananyi kyatulaze nti ayogera mazima oba yabadde alimba ffe ensi yagiraze nti ye yabadde akaanira mazima era abamulonzi babawakisa bamulonzi yabalaze nti bannayengezezzaako okulaga obutali bumativu ne banvuvubika era ffe tetugenda mwetika yakoze ogugwe Ian Kyeyune yagambye yaliko ssentebe wa district ya Wakiso yagambye akomyewo ku bibadde bitambula mu Wakiso ng'alaba eddiridde ddala okuva eyagireka agizimbye agikoze buli kimu kyonna mu opposition okuva eyagitwala lwanga bwanika ebadde ezza emabega emirundi 10 emabega era akomyewo kyekyagimugobyamo nga yali agiteeseteese kyogamba waliwo atayagala muteeketeeke gw'osobola obba n'omukazi akuteeketeekera buli kimu n'omugoba n'ofuna zolo osobola n'omukazi ategeera n'omugoba atoleeta omulalo kati lwaki bamugoba ye yali ateeseteese lwaki ne baleeta omulalo yage kino takiraba kitegeeza ye yali agudde eddalu ne tuleeta agudde eddalu teriiyo muntu akoze gwe bamala gagoba ekyo nkubuulira ne bwe baba opposition tebasobola kukuba mirundi 2 nga tokola Abannayuganda bwe baatuuka ku levu baabalaba era bamanye ekigenda mu maaso era babuufu nnyo embeera y'emu yabadde wa road mayor we congratulate you isaa kati ye bali mwezo naye akalulu nga kabadde kavaawo mpitewo kana akalulu kazibu batuuse ngowaye naalemu agala ate kulebyalebya abaddeko waffe Lukwago era yafondekedde amuyisizza balagidde ddala Lukwago ntalina maanyi naye nagamba akabinja k'abateekete kagenda lumu nakigambirawo bifo nti bonna bagenda olu baluddewo nnyo nga batubuzaabuza ffe tetwagala muntu atubuzaabuza nti ate oliwo saidi eno ate ng'olwanira ne ku saidi bonna bali ttale twawidde Uganda enesobola otambula abateeketeke nga tebaliyo
bo bazali babateekeddwa oba bazala balina obugoma mu ngalo obulaga nti mwe bateekete tuteekateeka abalala nga nabensi bwe yabateekateeka naffe tuteekebwateekebwa tujja Mengo yonna mugisaanyawo mutyo ate Mengo eweddeyo Mengo Buganda nze sindi Munyoro bwe bawadde ensubuga Munyoro oba Muganda yeddira Mamba yavuddeko Wankima tulese wa Mamba bonna be Mengo Inginiya Bambi namulabye first gundi ye press yasobodde okubanga yebaza Honorable Lukwago namuga webali byokoledde kibuga kuwakomye wengero tandikira nage kibuga bwe bukulembeze obutuufu nanti bo bamanyi bye bategeera bokka kale katukiwemu Inginiya tulabe nze naga abasajja bagende yasoka yali Ssemuju naye namulabirawo ng'agenda atandise twesomeramu nga bw'alina ebitabo ebingi neno negu netakomyewo jugati yesimbawo ye nani ono yali mu Kampala Central Nsereko bonna kimeja badde betugaa nti bano bebasinga bonna bagenze nalabyamu ng'ejjo ng'ate ayogerera Muwanga Kivumbi mbwe yabadde waffe tuwadde alya mu lulimi muluzise kati ndowooza olaba ebikutuuseeko natandise okwanika munne abateeketeeke akabinja ka G7 ako kali kefuresima ba Great 7 kasigaddemu omuntu ogwo namboza wangamba yotwasemba okubeera ffe nga nti gundi yesibe bbiri Muwanga Kivumbi nakugamba Muwanga Kivumbi ayinza okufuuka Seggirinya ndowooza wakirabye bamutwalira bamusomedde onasoka naga abaneka mokwogerako ne balwoya bange abakwata abatujju be bamutuma musajja watu bamutambuza na kaveera ka white mu ngalo kabeera kocha kaveera kumwatadde obuntu bwe bekolaga nti weweddeyo obo boolina mu kaveera bw'osigazza bw'ogenda mukomera bakukwasa akaveera ko mwe muba ebyo byonna oba tolina kw'osigazza waliwo oyingira obubamu omwo mbeera yegenda kubeera eti embeera ye nakugambirawo bamututte kigwirirwa to bamututte buzira bamututte kumpi ne yabadde Butambala ani amanyi byonna wano kati tetumanyi naye nze kyemmanyi Katonda yalina omusaasi embeera gye tulimu twali tukyali awo nga amaka ga President Kyagulanyi President wa Nuupu ng'alumbibwa maama Babi nga tajja tatuterawo emboozi ng'atunyumiza ebyabaddeyo ate amakate bwegalaba ngamenyeddwa nga abasajja abamu balinamu ku mitima emirungi abalala tebalina mitima mirungi amakate bwegalaba ngamenyebwa embeera etuuse wano eno anodi okubanga nti abantu balumbibwa ne bamwambula kati no oyo gwe bakikoze Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset.
children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. We have a day. Makati wagala bangamenyeddwa. Ngaga abasajja abamu balina mu mitima emirungi abalala tebalina mitima mirungi. Amakati wagala bangamenyebwa. Embeera etuuse waneeno ano okubanga nti abantu balumbibwa ne bamwambula. Kati no oyo gwe bakikoze gwe omumanyi era w'amaanyi awulika. Waliwo ababikolebwako abalala nga 10 b'otawulira. Oyo ne kamera zabadde wewe nga zikwata abamenya. Ne wali abali eyo nga tomanya na kumanya. Awulya buulize awulya abantu benga banoonya mutabali waffe yabula. Nalabye laavu gy'alina yage yali na gundi na mu night ya tata solo. Tayinza butajambala yetata w'abaana be. Tayinza butajambala yagala mulimu n'omunyankole yamugamba lwaki waleka w'abanyankole n'ofumbirwa abaganda. Togamba ye yayitako waggwanga limu. Abaana bemuzala bazolo muzale bazolo bokka. Omuntu olina okukola ku mixed blood. Era tozala mukazi ow'eggwanga limu. Mba mugenda zala bizolo byokka. Jini zezimu mikisinga mufune ku mukyoli ofune ku mululu. Kati oyo badde akimugamba yensima wali abanyankole yabawase. Ono teyabategeera. Yabadde oba musajja. Nanti anoonye banyankole banne ono ye yayagala muganda. Ate kitali musango. Wano mu Buganda tetusosola. Tusembeza buli omu. Okay, kooti yasobodde okubanga esazaamu recount ya Sewungu. Yagenza okukinoonyeza nga obubox bwe baleese badde mbabale ng'ate obumu busumulule. Negamba banene lwankubadde naye mutuleke. Naye gwe buli muntu yenna yasabye recount musiru busiru. Kati box ezo zasaba recount ezitabalibwa zaali zakwekebwa. Osooka ne weebuuzaamu. Kuba ye kooti Sempijja yasabye recount. Kati Sempijja nze nkugambye nali nsoma P1 nga ye chairman wa district ye Masaka kati magikutulamu Great Masaka. Musoma P1 Karolina emyaka 3 eyamuwangudde akalulu myaka 32 asinga ogwo kitegeeza ye yali mu P2 ng'oyo omusajja yakulira Great Masaka ye chairman nakati akyayagala obukulembeze. Yani yagamba abantu nti tosobola kubeera muweereza nga toli mu bukulembeze wali. Nze newe ogule gwe nyine mabo gwedda abadde Minister wa Defense. Minister yakola ne ku nzige era nakati akyayagala. Epozi yatuka mwezige kati feze ejja. Natunudde ne ngamba wolwa nnyo mu bintu bino. Osobola tuka ekisenga tokyaswala oswala buswaza. Nalabye Sempijja ali mu kooti ne muwala wali mu kooti. Ne Nameera ali mu kooti naye ali mu kooti. Tata n'omwana gwe omanyi okuswala okulyawo. Mama n'omwana mugenze muleba mwena musindika. Omanyi kitegeeza mama bagamba sindika omwana bagamba musawo nsindika naye biganye n'omwana agamba musawo nsindika naye bikyaganye nga muli mama na mwana. Kati Sempijja olwaleero muwala wabeere nga alwanira akafuufufu naawe gwe yateekateeka abaana bo essawa ya leero babe nga be bali mu byobufuzi kyokka ate boolwanagana nabo gwe ntaswala ye naye kooti egenda kugoba omusango kuba naye tekisula okweta box nga zirina siimu tekisoboka. Yali box yasobola kujja wa myaka 3 mwezi nze na 3 mugumu yali chairman we Masaka nga yankerekanywa P2. Ate bwogera mu kooti n'olaga recount oba olaze nti ne bali abavunanyizibwa mu kulangirira si batuufu. Era oba bagambye basiru babala bubi
nekikirizibwa constitution egamba MP omuntu batakusinga bulubwera 5 osabali count oli yasingana mu mukago no yasingana mu buna kikirizibwa mateeka naye bisere bisinga tebafunamu lwansonga tasitira ekisoketeke lisoko inolete box nga ziri siru nateri eri tampa diyonna ekiraga ndi zote zabalibwa naye buli wojetanga eri tampa kitegeeza yabalibwa oba wataddemu bipya kati mwe sewungu balese ne box nga za bululu bwakali akagu biri mugumu banna kati wona bagayisi zawo bobbi goba kubya akalulu kiriza nti bakubya akalulu genda wana deputy president wa fete ya Europa ndiye kutambala bamubbi kati bano balupaki luli yatugamba nice sempi jabonye nakalo luli yatugamba faza ya muko byakalulu mbuya kola ki mufaza yajja nakuba kabonero nagamba party limwana no mwana nawanika akalulu nateke ngambulera ngabantu bonna balaba nadda ku box eddako nakuba kabonero nagenda bwati nagira bwati ngalaga abagoberezi nabagawa nomulabiyewo eno emwanye myufu ebannunje yajereba kiwuka Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe salidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa nezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere bijabonye nakalo luli yatugamba faza ya muko byakalulu mbuya kola ki mufaza yajja nakuba kabonero nagamba party limwana no mwana nawanika akalulu nateke ngambulera ngabantu bonna balaba nadda ku box eddako nakuba kabonero nagenda bwati nagira bwati ngalaga abagoberezi nabagawa nomulabiyewo eno emwanye myufu ebannunje yajereba kiwuka natikinga airero yagambe bakamubbi luli yagamba bafaza negwe ebisanja bibiri kweje emyaka ngero wewa mu kooti ni sede zaina tezimumala okubanga ali yako obukulembeze loza kulalamu alaba ino wereza banna magunja waliwo omulugube n'omuluvu omuntu abadde owereza Masaka bagikuva mu district eziwera 8 iye agikulembera ngogo kati ate afaki muluvu sendija kwe kulyawo baseneta ne bavaayo ne batugwa banna kokubira erindako ne bagamba nti Uganda ngeri bubi opposition leader nga bamuli bubi president w'ekibiina kya NUP Trump ng'oganye okuva tusubire nti baseneta abo banajja ne babaako kye bayimiriza ku mbeera etambula mu ggwanga lyattu Uganda senga Trump avaayo naye yenyigiramu nakaleko kikondeminga nagaana omusajja bamuveeko ayitalina kukwatibwa twalabe nga bage nti ne babesigye babate bonna ebyo byakwogerako naye bali ku level etayogerako bwogezi basobola okiteekesa mu nkola bwe balasitukiramu byonna bisobola okutereera twalabe nga balaga nti n'akalulu kennyininyini kitwakavaamu nti tekali ka mazima na bwenkanya kati bo bakalabidde olwofe abaakalimu ddala twakalaba dda ne tulaba n'ebifu byonna ebirimu bwe kyogera tokimanyi nti tekaali ka mazima na bwenkanya fe abantu abatandika ozonda 5 ate nga tulina kugalawo 10 ezo 5 namba twazima tetulonda kyokka wali mu kugalawo teri kusukka 10 ate teri kabala okyogamba wabaawo obuzibu ate teriwo ku bantu bakkiriza kujja kubaawo nga babala kati akaba ka bwenkanya system yonna gye bakaplaningirako ey'obuuma neefa ku lunaku olwo lwennyini kitegeeza recount zonna ze baali babaze zaali nfu bazikyusiza mu kisaawa ki naye Kyagulanyi ali mu ggwanga lyattu Uganda ne bifaananyi byakwata ensi yeebuuza wa waali ewatuufu
muna Uganda era ali mu Uganda bena byagambye kan ne bageza bakusangaawo ka area nga bola bakalika area vyako nokakuba ngabo yakakubye nakalaga bwali nti abana bage abawo mufune mangu passport mufune kwa bagenda kumunonye awo wagenda foka wabazira era nze najja nakwatira ke wafe ku mabande kibuga kiba kikuze Allah na ku intelligence tuza mukwata mangu intelligence chechichi yali mu Uganda si mubbi intelligence enonya babbi yabbye ati bagala bere mu safe mu wakawe wali abagambye nti ali bubi wamuyide wonga akuba omulanga ndi bannange mfe njala subi waffe ye yalaga wabazembu bamunoya subi yatubuzaga nako kali subi wamagaza kimuyekera ne subi alabika onaku campaign yazikyagenda maaso bubweni yakomawo abantu bayita subi babiro yava subi alika bali wangazo bavujjawo subi ategedo bate yaliwo bali bategute oli subi campaigner yana akuyitiramu mu constituency yo ngagenda abagamba padero gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otogerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludde Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. No, yasubi yatubuzaga nako kali subi wamagaza kimuyekera ne subi alabika onaku campaign yazikyagenda maaso bubweni yakomawo abantu bayita subi babiro yava subi alika bali wangazo bavujjawo subi ategedo bate yaliwo bali bategute oli subi campaigner yana akuyitiramu mu constituency yo ngagenda abagamba padero tosigaza mulonzi yenna mu nyumba subi alika bamutegula atali kama mafuta ani subi mu family yona mbamu omulonde oyo mulonde gwe tomulabe byakola kwe Kampala yabikola waliwo ne Shalom yabikola subi mulonde yo muntu asobola okuvumbisinga abantu atenga moto bwe kyagula ntola banti amuteka nnyo Kampala yapisiza mu gali bana Uganda tayinza batabayisa mu gali kwa ntufu tuli babisi bwe tuli babisi umone yagebala niba na Uganda muri bakolibira nakigamba dda nze mwana yatuvumya atyo nze nange nakiriwoza mwana mutola avuba ensi yo naga betutudde muno negwe mbutufu nange nakiriwoza tenga batuli bakolimira batulina kisirani Uganda yensi gyobulayo n'omuntu asobola bayamba nga ojase bula Uganda naye nga yafuka biliyoni yali yadde bayamba buli biliyoni yagwe tulina wano mubbi talina bayamba buli biliyoni yagwe tulina mubbi talina kyasobola yamba bantu ayongera ku bubbi bwe nikulo y'abasajja engaba ekoni najja nagange nazimba ekibuga mu Uganda ekitali mu misolo ekitali mu biki abantu nabazimbira ennyumba z'okuwaka mu bwerere ffe twakolimirwa si Solomoni yasoso kyebuuza nzira kyebuuza dda nga ne mutuufu bamama baffe batukola ensolo tuzaala mu nsega batuzaalako ewalala oba bayite balaba basajja balala bava walala mu butuufu wano tetumanyi kye twaba mwana yatuyiziza mu egali niye yandibadde ati siyalondamu ate siyanegami ku bavubuka naye n'abantu abakulu bonna ate abantu abakulu bebasinga okuba ababisi bebasinga okuguma twebaka ne tulya n'agulayo koota ya sukaali n'agirako ennaku 2 n'aguma. Okay, Muhammad Luswa eyetuma erinya lya Muhammad yalifuna Mukalulu bagenda mu Kalulu yagambye nti ba MP bonna be walabye nga bayiseemu okuli wa machi okuli rope yani Senyonyi yabadde avuganya ne
bano babulola ne bulola yagambye abo bonna bakoze eddiiru n'essale yagambye oyo Jayden Nalukoola n'agamba oli omukyala ali e Makinde yaani oyo Zahara n'agamba ani omulala awo naga bonna simu zayise buyise yabaga oyo mulangirire amaze okukola ddiiru n'essale ye yategedde atya ndi bakoze ddiiru ye yamulema okukola ddiiru omwana Zolo bw'abanga naye yali ayagala bwemupi ng'ate yategedde bakolera ddiiru ezitwala abantu mu palamenti ani Zolo Ruswa yategeera bwe bayitira abantu bagende mu palamenti kyokka yine yeesimawo n'akwala kumpi kyakutaano lwaki yayita engeri gy'amanyi n'omukulu akuba essimu ne balangirira yali badde kuwuna akomawo ng'olwedde amanyi contact agina abagambe mulangirire Ruswa bwe kyenagamba nti mu Uganda abantu balondawo okuba basiru nga bategeera kati oyo yafuuka Zolo kuno teyajja kwesimbawo naye ng'amanyi ne bw'owangula nga tokubye essimu yayite bagenda kukulangirira yali badde gy'asooka eri ajja tusumbu obusumbu yitanoonya kalulu atuuka wali akuba essimu bamulangire nti Muhammad Ruswa ye MOP wekawempe yagambye abo bonna baali basimo yitwa essimu tagirina oba takya ensimu ye bagigulako netibwa kakube ne bwajja kubwera osimu wano talya Ruswa tasobola kuwangula dde akalulu keero osimu wano sajjanga mugezi oyo omuntu eyali mu kawempe mwenyini nga alina n'awatalina agenti omuntu yenna buli womulaba nga yeesimbyewo nga nasobola nafuna agenti mu constituency yo oba tolina byotumanyi oba tolina kyotugamba oba Zolo kati Ruswa ali mubali bamawube asooka atulekemu kati nga yategedde nti bakozesa ssimu Ruto ejjajje akube salaamu te ofuna obululu 10 nga sala akube essimu akute ye banna abantu beesiriwaza ne mu kibiina nagamba babbi bakoperanga bagezi tebasobola kubbira mu ssimu omulala gwe nalabe yali akubanye ejjejjerebu bali bamuyita Jeno Bigirwa yetekako erya Jeno nga yebigirwa akalule nga kamukuba ng'ali awa tasobola kulya kyo abasoga bamumma akalule buli avuma Kyagulanyi buli ali against NUP ng'oli opposition tagenda kuwangula era abopposition abawangudde begendeeza asinga tebabadde against Kyagulanyi kiringa mu Busoga eyo obeera against Kadaga kizibu obuwangula kati abo bonna babigirwa obusungu bwalina nti bamugya mu NUP nga amaze otegeera vuluguwe buli wajja ku programu ze yaba kuvuma Kyagulanyi kati era nze kwogera eddiiru ziri bweziti lwaki tazifunako ddiiru zategeera abamu abasoga ababeera eri bali be bakuba obukubi omugole bagatuwa omusaada bakulemeddwa okuwangula ng'ojja otunyumiza eno e Kampala agambala baleeta emmamba bbiri bagamba omusaada tumuwe yayisa wano emmundu yagenda okutukuba kati alemeddwa okukonvinsinga abo abasoga adde eno ajaniko tugamba ki Jeno Bigirwa takisobola kuddamu naye kuwangula kalulu ye taliwangula asigaze kabiina kaabwe bafune za iPod ne Munyagwa babe bakulu mu kibiina mu kibiina kyabwe yefuule Secretary General waabwe ayakole ebya Lubongo yakuba mu kaseera agamba Lubongo yasoma ddi naye yefuule Lubongo yawa kibiina kyabwe asome ddi afune ekyo kigwe abo tugendako wali Walukaga twere tumuwanga huddi omukulu nga awanda muliro yakola ddiiru n'omukulu akasente n'akafuna ebintu kati bya ddiiru Walukaga ye yali asobola kuba n'ekirala Magola naye yali amwetaaga ne Magola okujja bakalulu ako yali yeetaaga Walukaga kuba we Ssegona yali asobola obbakuba ne Walukaga kasita president yajja n'abagamba naye ayimiridde kwono kiba kimala kuba walina obbaayo ddiiru kuba mbutuufu ogenze naawe ku byanfuna kuba ebyobufuzi ebyadala isa bizinensi ate eyo bizinensi kati esigaddemu ssente yokka naye ku maziga abantu ge bakaabye kiragira ddala nti waliwo ekyamazima ekyetaagisa ekiri mu paalamenti awo oluvuutu ffe lutalaba oluvuutu gye luli ate Anita Among ayonoonye paalamenti yasinza okuteekamu enguzi mu paalamenti naye ekinzeera okunsesa kuno tajja kufuddamu ofuuka sipiika era nkikubuuliridde wa kutayebwa kummawo kuliko omwagenda obba sipiika kwani nani tayebwa ne mmawo kuliko gwe bateekateeka okufuuka sipiika oba deputy sipiika kwaba ababiri gwe beegendereze nnyo Anita Among tuyinza okumusiibula era nze nkigambye ojja kulaba minisito ziri awo kati abantu batandise ojoginga banalabye General Reiso yavuddeyo n'agamba bane temulimbibwa
n'abantu bonna nga babagamba nti mpayo miliyoni 3 ngenda kukulabira President Museveni akufuule minisita. Naga President Museveni yagaba obwa minisita teriyo muntu mulala. Era minisita zonna yazikontolera abantu benkwadde buno bwe teri muntu alina kulima mu mpayo miliyoni 5. Ne waliwo ba minisita ezimu nga kakiiko ka Seeke kasalawo. Kyobola kadaga yali akaga. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 noti 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Olukiiko lwa Seeke waliwo minisitule ezimu nga batuwa ne bayisaamu. General Rice of bwe yatugambye. Mulimu olukiiko lwose bwe lwezisalawo. So abantu bali kati bawoominga. Bawoominge. Abo dio boli yawo ogwa President Museveni akuyita aga mwana gwe. Jangu ngenda kuwa ebyettaka. Saagala. Jangodde kukyana abakoba. Ekintu kye omugavumenti ya Museveni ekintu kyensobola okusabamu minisita w'abavubuka. Watu tugandi watu wa minisita w'abavubuka wa myaka 5 agenda mu nka atuse emyaka egy'okufa ng'omuwa minisita y'abavubuka. Oyo ye minisita w'abavubuka mu gavumenti ya Museveni nsobola mu challenge. Ye minisita esinga obutakola. Edda. Nalebo Baramu akoze eki? Ali myaka ki? Akoze abavubuka bonna bwawulira nti ono abadde bwata. Ate yabimanyi. Amanye eby'abavubuka. Oli myaka nkaaga ng'omanye eby'abavubuka. Aje wasoma kufumba nga nkweta masanyalaze. Osobola wayalinga nyumba yani. Kati aje osobola no mpyogendo wayalinga nyumba. Nze ngaze sigimanyi. Sinto gimanyi. Tobimanyi ebyo tobisomako wadde. Naye bakuyita kwayalinga simu ma computer ogenda obitegeera. Kati minisita abavubuka abeera wa myaka 5. Atuse ku myaka egifa. Nga tategeerera bana abaana batandika. Kati kyoka Balamu amanye ebirumu abavubuka. Ababeera muddi. Balamu abeera ddi mu ludo. Balamu abeerako ddi mu zigeto kibalira obukola. N'abaana bana beetaga 3 z'akakola. Balamu amanye ebirumu abavubuka. Eyo minisita ya Balamu eyo gye nsobola. Kuba manye ebirumu abavubuka yambitegeera. Eyo ne bakuyita ogenderawo. Eyo ngenderawo. Kulonge mbangenze kolera generation gye ndimu. Sagala kolera generation gye sategeera. Ate bangambe genda okola by'amataka. Waliyo omwana omutayina ettaka era ogenda kola basajja bakulu. Bakusumbuwe busumbuyi balina entondo omugamba kino tategedde nga akusumbuwe. Njagala abantu abangu otegeera kati be bavubuka. Abakulu balina entondo omugamba kyalina okuba n'alabanga omusizaamu amaaso. Alaba akusinga emyaka. Naye bompa abavubuka twenkana. Mugamba kino awetaagisa okumuliisa embizi ne muga olimbizi n'addamu amagezi. Omuvubuka osobola muvuma muga atategedde n'ategeera. Naye omukulu? Omukulu anyigira ensoma alina kubiita ku nyega. Omuvubuka omuvuma leero ndakikasalu n'addamu n'akubuuza nga mugamba wange ki ekiriwo tubireke tugusale ne mugusala. Omukigo mamusa? Omuliro. Era nga omugamba nti tugusale. Olwo nabo abavubuka? Okay, nga tuwumbawumba. General Rice ye muntu omu. Yavudde n'ategeeza President Museveni akaluuka kawangulira ewala. Ekyamuyambe kyabadde ki? Kuteeka ssente mu bantu za PDM. Era abantu bamuyiridde akalunga bwe baagala. General Rice waawe bamuzaala wano mu Gombe. Museveni yawanguddewo. Oba ye yaziri ya PDM teyazireeta.
Bamuzala Gombe Kyambizi muka gwe mwererwe. Mama we Musumba manyiwo wonna. Kubeyo manyiyo yonna. Yawanguddewo Kyambizi. Oba bote yabawa PDM. Era kitegeeza jeno fabe Gombe tewatuwa PDM. Kuba bano twakukubya akalulu temwafunyewo wadde n'omuna akalema. Kyokka ate wammwe. Kitegeeza jeno alwanirira bifo byeri. Nziwe yawangudde kapaka ki nakapiripiti takatakwi. Kitegeeza jeno fabe eno gy'ozaala totwagala. Sente za PDM mwazi wa beri kuba baba wadde. Bagamba nti sente za PDM ze zaamuwanguza akalulu. Kitegeeza jeno yatwalira beri fabe na yababete yabawa. Egombe tebagabayo teyatuwa ate yafunyewo akalulu jeno wazaalibwa lwaki mukolera gye mutazaalibwa ne muleke wammwe jeno jangu omala emyaka 2 ng'oli mugombe wammwe olaba Pulezidenti Museveni bw'atawangulewo kitegeeza jeno alinamu obunafu abeewaabwe tabafaako era banagombe jeno yatulyamu olukwe kuba kati jeno sente bw'aba zigabire Katakwe Museveni n'awangula waki wano ewaffe tawangulawo yabize n'amobilizing wano ewaabwe Pese Museveni asoko wangulira waggulu wano ewaabwe kitegeeza bw'abaziweereza jeno bano boziweereza tebazituwa tetulabako wadde 2 kuba sente za PDM siza NRM za gavumenti ate gavumenti iziyeffe zaffe ziva mufa mubi w'omusolo azituleetere nze sirina muntu gwe ngamba tolya sente za PDM zaani za gavumenti is the people for the people by the people ffe gavumenti era obusajja bwe NRM obusangeeyo nga buzigaba bwe badala NRM egabye NRM si egaba sente za PDM ezo obusente za mwe wa musolo zaffe tulina zirya era nze teri wa NRM asobola kuŋŋanga bwate walidde nalidde NRM nalidde zaffe ffe tuwa omusolo gwe bajjako ezo sente ze bagaba gw'omanyi bizinesi ya Museveni mbayo bizinesi 2 zalina President abeera bubeza abeeranga mulaba Ssaabasajja Kabaka ajjewa sente ze bagaba mu PDM siza gavumenti yeki sente zaffe bizinesi ya Museveni yeffe abawa omusolo osegede kati abasajja bene amutaddamu bali bambu ya NRM yagaba sente zaffe tulina ozifuna era buli muntu waali genda ofune sente bw'oba olina omukisa oguzifuna era jeno mu Gombe teri sente abantu tebafuna sente mu bibiina muwandika abantu 2 ne bawaako omu okumala omwaka mulamba kyovula wano teyawanguddewo ewuwo woozaalibwa obunafu buli ku ggwe Okay, sibula abatulaba tusobola okubanga ate ensonga tuziwunzika abatulaba mbakubiriza okujja mulonda abasigaddeyo ze banondange ennaku z'omwezi 4 Febu tugenda bbaluwa 3 mujje mulonde enkya tulonda ba municipality ate abantu mwenna abalonzi abali eyo mbakubiriza abantu baloko gavumenti be basinga omugaso singa n'aba MOP be mukayanira MOP akuyambe omuntu awanga president wuwo president waba ayiseemu MOP abawa mugaso gyali ne president wo atawangula MOP talina mugaso twafunye ababaka 5 mu 2 kubabaka 5 osula bagenda yisaaki mu parliament naye local government yekuyambe nnyo lwansonga yegereka emisolo gwe gyowa buno bonna enguudo ze tuyitamu ezigenda eno Laakeri road agina ki zaffe aba local government kyokka ate ffe ababayamba bwe mugweramu amaanyi taanaapu tebaawo nga muweddemu amaanyi mujje mulonde abantu abagenda obbakolera mujje mulonde local government lwansonga yegenda okufaako nze wennondebwa leero ogenda kundaba emyaka gyonna 5 ne ku birthday yo nzija ku lumbeero nzija ne ku mufiirwa nzija MOP agenda kujja ddi local government yeyina omugaso era mbakubiriza enkya mujje mulonde umbrella wansi mujje mulonde Senyomo Victor mujje mulonde Kana Kambata mujje mulonde Rosemary Bengeyedde aba umbrella dere ennaku z'omwezi nga 4 mujje mutulonde ffe tusembayo aba LC3 LC3 yetandikirwako mu local government ng'oggyeko LC1 mujje mutulonde mu bungi ddala. Okay, aje Samuel setujja kusukawo wano eno tubadde ne Sendija Arnold okulaba nga ate ensonga etambula bulungi. Director Memo yabadde mu production akuuma takumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wange. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.